Nchimanyi bulungi bwenna abaganda n'abatali baganda nga mwagala Ssaabasajja Kabaka. Buli lwe tuba tuli ku mukolo okwa Buganda n'ogwa Uganda bakuba ekitibwa kya Buganda. Ekitibwa kya Buganda waliwo akanyomero wekituuka ne kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaafiirira ensi yaffe Buganda. Buli muntu yenna akawaayiro ako akamanyi. Lwaki akawaayiro ako tekaliimu Wassanya Carol Charles Peter Mayiga? Lwaki tekalimu Bamasaza? Lwaki tekalimu Mulangira? Lwaki tekalimu Mbejja? Lwaki kalimu abaana ba leero? Abaana ba leero be Baganda. Mumpulira bulungi nnyo mu kanyomero ako oba mu katunnumba ako nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwalira ensi yaffe. Awo tebayimbawo Ssemakookiro, tebayimbawo Jjunju, tebayimbawo Nnabagereka, tebayimbawo Charles Peter Mayiga, tebayimbawo Wassaza, tebayimbawo Wagombolola. Bayimbawo Gonganda. Bw'osanga omuntu yenna agamba nti wakyogera ku nsonga za Kabaka, nababuulira ekigambo kye bayita ensuule. Oyo Muganda wa wiiki bbiri, mu Luzungu tuyita Bagandalingi oba Mugandalingi. Okitegedde? Oli wakugamba nti lwaki obuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali? Oyo si Muganda, Muganda wa Njokyo era aliko ekibuuzo. Mugambe bugambe mu luyimba lwa Buganda oba mu kitibwa kya Buganda mulimu akawaayiro akagamba abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwanirira ensi yaffe. Temuliimu Jjunju, temuliimu Ssemakookiro, temuliimu Ssanga lya Mbogo, temuliimu Nnabagereka, temuliimu Bamasaza, temuliimu Bamagombolola, temuliimu Wassanya Carol Charles Peter Mayiga. Mukitegedde bulungi? Baali bategeeza gwe Omuganda. Era nga kyokola kyekiri mu kitibwa kya Buganda. Tebaayo n'omu akubuzaabuza. Tugenda mu maaso. Ensonga endala. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi baagala okwefuula Abaganda nga si Baganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka akatugamba nti abantu bangi abaagala abalowooza nti balumirirwa nnyo Buganda kumbe be bafuuwa nnyo Buganda busaaneewo abo nabo gye bali. Mulwanye entalo okujja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuzisa omutuuso olwaleero mukyazirwanula mukyazirwana. Ebyafaayo biddiringana bitya. Mu biseera gye byayita nga nange siri mu butuze. N'abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Bwakabaka abalangira battanga abalangira bannaabwe nga beegwanyiza okufuuka bakabaka. Ekyo mukimanyi. Nga byebayambibwako bannyinaabwe Abambejja okuggyawo Kabaka. Ekyo nakyo mukimanyi. Bakatikkiro beetabanga mu bikolwa eby'okujjangawo bakabaka mukimanyi. N'abalangira bennyini beetabanga mu bikolwa eby'okwekobaana okuggyawo Kabaka. Ekyo nakyo mukimanyi. Kati njala kugamba tebaayo muntu n'omu akugamba nti akulemesa okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga ebyafaayo ne mbaga si mu Buganda mu Bwakabaka bw'ensi zonna ezisinga obungi. Abalangira battanga abalangira bannaabwe be basuubira ne bagenda kulya Namulondo. Olaba kibeerawo mmwe mu famire omuzadde n'awandiika ekiraamo kye ne bakiringizaamu ne bategeera ni agenda okusika. Wallahi bamukolera buli kyonna kye basaana bamuggyawo eddamu erisigala nga kkalu. Kati bwe kibanga naffe mu bakopi tulwanira mu malaameno tutta bannaffe be tumanyi bagenda kusika. Ate ku Bwakabaka ate nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati njala bagamba ne bw'owulira Omulangira Simanyi mwana wa Muteesa ng'ayogedde eyo nsobi. Obuganda bwalambikibwa mu ssemateeka atali muwandiike. Nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiriddewo ku Baganda si ku Balangira si ku Bambejja si ku Nnabagereka si ku Katikkiro. Kozesa kyoto kino kyoyita musetafiirwa okozesa kisunku kya naye ate singa Ssaabasajja Kabaka akyaliwo wakasujja ali e Bulaaya avunaanyizibwa okubuulira Baganda n'okuteekerateekera Ssaabasajja Kabaka kuba nti akyaliwo akasujja nassuuka bulungi ejjajjaffe Kasujju abalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa si Wassanya Charles Peter Mayiga w'omulangira ebizibu nebadde bikutawaanya. Nsangwa ku nnamba eno 075 54 66
abiri kati olita down nakubuzabuza mbu ate Simejjunju yayogedde no talina mukuwe yonna wayimirira kwogera njagala ombuulire Ejjunju mu America gyali gye bamutadde ku mikolo gya katabaazi gya Ssemwayi mayiga gye musindiseeko amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe njagala ombuulire Ejjunju gye yagenze ku mikolo gya Ssemwayi yategese egiri mu America esime Uganda musime Uganda eje mikolo gya mayiga nga ayita mu Ssemwe bategese emikolo egyo omubuuza amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe era alina obuyinza obwogera ku kitaawe tabulina kankudde mu gobo yagala kutegeera bw'abanga oli Semako olina amakaago gwe n'omwa mbadde nga nti gobo olina amakaago omwana we yalina okusaba olukusa okukyaza abagenyi bw'abanga agaa nti munene nnyo okusinga gwe lwaki akusaba olukusa okukyaza abagenyi njagala mutegeere ekigambo kimu nti Obuganda buli matigga olw'abantu abatamanyi bulombolombo nanono nga tesijja banenya kubanga abayita Abaganda bangi nga tesi Baganda kati mbale mwina kyemwagala kuwulira kansooke mbazanyira akatambi kano omanyi nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma munnange okwolesa obwerere bwayo Omuganda yenna akatambi Museveni ke yayogera nti sigenda balwisaayo kaakano. Now, if you hear a Muganda talking Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Boli Omuganda ngagamba nti fenga Baganda ng'Abaganda. Mulabe wa Buganda era mulabe wa Uganda mulabe wa Africa. Tujja mukolako nga batubadde tumukolako ebbanga eriise. Era ng'Omuganda n'ogamba nti okyali awo otudde owuliriza wasanyaka olutali Spita Mayiga Saloga Mulenga n'akabinja k'Abaganda beyita Abaganda bawica bbiri mbankosaasidde. Eyo ka statement ekumala okutegeera kikyoliko ogwe ng'Omuganda. Tetugenda kulwawo. Njala muntagingire abantu mbasabye batagingira tulyoke tusimbule video eno buli mwagenda kutya. Omukulu ono mukatambi kano nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Omukulu ono yayogedde bw'ati akatambi kano mwakawulidde ne mwate temunnakawulirako wa njala mukawulire bulungi nnyo mulyoke mutegete bagana musajja si Muganda. Kabaka eitani eyita kitaffe kasooke nzireko na wano bulungi nnyo nakano mukawulire bulungi nnyo. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka Wangaale baali nnono. Abaleeta engombo ya Ssaabasajja Kabaka Awangaale baali nnono ennono bantu bolombolombo bikolwa. Abaleeta engombo Ssaabasajja Kabaka Awangaale baali nnono mbagamba nti buli muntu wuliriza ebigambo bino ng'oyagala okumanya akabana akatuufu njagala ulize ebigambo kali akasoose nti Kabaka eyita kitaffe owulina kano kengenda obbaddiramu olyoke omanya akabana akatuufu. Muli bulungi nnyo. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka Awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze. Abamu bagamba bamuttirayo abalala nti ensolo ze zaamutta ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka Awangaale
abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gyekya abaleeta eŋŋombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Mu Buganda tetulina bantu bayita baali nnono, tulina Baganda. Abaganda bayimiriddewo ku bulombolombo n'ennono. Ennono si bantu, ennono bikolwa saako obulombolombo. Ate era mu Buganda tesobola kugamba muntu awangaale ng'akisizza omukono mu ngabo naddala nga mutanda. Tetugamba muntu kabeere muntu wo ng'afudde nga si Ssaabasajja Kabaka. Tasobola mugamba nti awangaala awangaaliribwa. Tosobola kugamba muntu wo ng'afudde taata we afudde taata munnange wangaala. No. Omutanda Ssaabasajja Kabaka awangaala ng'atudde ku Namulondo. Kyovula nti bw'akisa omukono ffe kutuyita okufa tumuyita Ssekabaka. Tumuyita Ssekabaka kubanga baakisizza omukono mu ngabo era tetugamba nti awangaale. Teri muntu mulala, teri mufu awangaala. Teri mufu akola ki? Awangaala. Omwami ono kyakola bakiyita reverse psychology. Mu kuteekateeka kwali mu kuteekateeka Abaganda ku kiki ekijja. Ali mu kukola omanyi buno obusajja bwasoma Soviet Union politics. Mwenna batamanyi Soviet Union politics ye politics Museveni gwazanya Mayiga gwazanya. Bakuteekateeka nga tebannakola kintu kigenda okugwoga bamaze okuteekateeka otokoga. Twakimanya kijja kubeerawo tewali kyakola. Oyo Soviet Union politics Museveni gwazanya ne Mayiga gwazanya ali mu kubateekateeka. Yesobola lwaki ayogera ebigambo ebyo. Naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde ogyo. Sijja kuleekaana nnyo n'omusajja ono lw'ensonga mulina kye mwagala okuwulira kyekirwa. Bwe najja ne mbagamba nti omutanda yakyala ewa Kasujja ngenda kuza omwezi 21, omwezi guli oguwedde. Tewali mmengo yavaayo n'ayogera bwe mu yasirika. Paka ng'emisinde gikoze eki gituuse. Ku lw'omukaaga lwe yajja n'agamba Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Nenzija ne mbazannyira akatambi kange ne mbaga nti bano abalimba balina enteekateeka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka abeera ne programu enteeketeeke ey'okusiima alabikeko eri abantu be. Programu zino zimanyikiddwa bulungi nnyo. Esooka nga ggalawo omwaka mu Lubiri e Mengo mu Nkuuka. Ssaabasajja Kabaka teyalabikako. Ku mazaalibwa ge ku misinde gye mwakeera okudduka egitali gya Kabaka egyali gya Mayiga teyalabikako. Masaza kaapu mu kumuggalawo omwaka guli teyalabikako. Leero bwe tubadde nga wasanyagulawo empiira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabikako olw'ensonga nti balina mission. Omukulu ono mu katambi kamu yagamba nti kati nze sisobola kuleekaana n'abaana abasajja nga nze nsobola okusinzira gye nsinzidde n'ensobola okuyita abantu emitwalo 10 ne bajja. Naye kiki ekyatuuka ku masaza ku kugula ebika by'Abaganda ebitwalo 10 gy'alagawa? Mayiga abantu tebakwagala nga gwe baagala Ssaabasajja Kabaka, nyongera okujjukiza so si ggwe baagala Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo ku myaka manyiiro akasumagiza eyeyalira tewuyita kyotali, twagala Ssaabasajja Kabaka. Kansooke mbazzeeko emabega ekigenda okussa Ssaabasajja Kabaka nga bagenda omotta bebano wano wammanga bakulirwa Yoseriti bahabulwa lutabayiswa mutabani wa Karekyezi nsiyate muzaze bensanga bisiru Museveni, mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba, Janet Kembabazi, Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga, John Katende, Douglas Mukiibi,
Apoli David Wasajja, Sara Kagere, muwala wa Peter Mulira, Agnes Naoga, muwala wa Walusimbi Mpanga, Saako ne bba waabwe Gwenjo babuulirako ebujjakaawo. Ekigenda omussa Ssaabasajja Kabaka kyekiruwa. Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bibadde bamukweka bano abasajja ne bagabana ettaka lya Buganda na buli kimu. Bye batayagala kufiirwa. Ate nga bamuyitako empalana Kasiggwa. Mujjukira bulungi nnyo nti nga bwe mbategeeza wali nti nga ntandika vidiyo eno nti Bwakabaka obw'enjawulo okwetola ensi yonna abalangira batta balangira bannaabwe era abalangira batta bakabaka abaliko n'ebyobufuzi abafuzi bazze batta bannaabwe nga n'ekyokulaba Uganda ffe takkojjaawo so si kipya kati buli mwakitegeere bw'oli omulanga bamukozesa okwogera ebiga byayogera eba bamutegese state bemutegese so si kabaka obuvunaanyizibwa Abaganda era tebakusiriwaza. Kati omukulu John Katende ye master planner okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era nga wetwogerera essaawa ze batuuza meeting ku meeting okulaata Ssaabasajja Kabaka tadda. Mujjukire nti waliwo ebyafaayo bye twagala biddiringane nga ffe weetuli abaana ba Buganda. Ssekabaka Daudi Chwa yakisiza omukono ebweru w'eggwanga oba ebweru wa Buganda. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa naye yakisiza omukono ebweru w'eggwanga lya Uganda oba ebweru w'eggwanga lya bajjajjaabwe erya Buganda. Na kino bwe batyo bwe baagala okukikola nti n'omuzzukulu naye akisiza omukono ebweru w'eggwanga bo bagabane emaali na buli kimu kisaane we bakyagala. Manyi okukola video zino si nyangu za kuluka information ng'ogijja mu ngalabi eno bweti ng'etambula nga bwino oku. Ntuuza mutegedde bulungi nnyo. Mutagenge dini sava wendaga nkyali wo. Wendaga. Ntuuza mutegedde bulungi nnyo. Najja naye mbakubira omulango obutakungula mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi. Ebiseera bisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako. Towaayo 10 ku 10 ku information eyo kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako. Nkiddamu. Bwe najja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mba mbategeezezza kye mba mbategeezza nga ngoberera saakubulira nti bamututte wano bamutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereza no sikikola. Kati video etandise kavudde kwanjula. Tebaayo omuntu yenna kuga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America. Ekyo kifu. Tebaayo omuntu yenna kuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani. Ekyo kifu. Tebaayo omuntu akuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza. Ekyo kifu. Bwe fufulufu. Nkiddemu. Tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America. Tebaayo akuga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany. Nti ali Bungereza nedda. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino we sigenda bbawa nsi na kifo waali kubanga nze omulaba entambula naye reference njazire ne bwe mu International Criminal Court oba nga tuli mu kooti y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza Abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati w'omu Central Africa ne mu Southern Africa. Central Africa ne mu Southern Africa. Ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso. Era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo. Tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala.
kati gwalina obwongo n'omuntu ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo nenga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu kwetegeka kukola kyalina kukola. So Peter Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Semwai, Iso Muhoozi, Museveni, we know each and everything. Ekisokera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nanyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini, Peter Mayiga, Douglas Mukiibi, David Wasajjapuli, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga. Mwabadde ku Tanka Hill Ebuyenga mu maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye gujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Ne nabagamba nti mwe abatali Baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita Baganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono. Era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka n'Abanyarwanda bemukukuta nabo batayi information nakyo mukimanyi ebisigadde bireeta byokka. Ne mutuuka n'ogga nti alumbira aleka alina omwana wa Kabaka gwakwana. Mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyoba omanya. Ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya. Kyovula nti mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku Bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannava kubanga mbawa ekitiibwa. Kati gwe bw'ogamba simanyi nnyo omwana wa Kabaka akomukubye kafu muli kakyama okitegedde bulungi nnyo era omweriko. Mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddira ewaka kigenda kubeera miwunyo. Ekyo nga muli mu meeting eri ku Tanka Hill Emuyenga. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Paulo ajje kuwa ne Butuluki ano ane musonyi omukatono. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu wano Paulo ajje kuwa ne Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna. Njala bagamba gwe gwe mwasindise nga mumwewulira bw'abanga njagala agende ku poliisi yonna ennene mu Istanbul mu kibuga takuba agende ku Ministry of Internal Affairs ajja kunfuna. Naye kitali ekyo mwegendereze. Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Daudi Chwa, Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa, famire zammwe tuzimanyi era nammwe Abaganda abeetaba mu kutta kwagala okutta omwana wa Muteesa Mutebi. Nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Abaganda ki ekigenda maaso ku ssaawa zino. Mu meeting ero gwe mwasindise Paulo musaasidde kuba gwanonya tamumanyi. Bw'oyinza okubonda ku video kundoza nti odaba yono ayogera essaawa zino naye nkusaasidde ekyo tekivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna. Mayiga mu meeting ero yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka
nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumuwongere bafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga akkatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisemako mu musigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekennyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira yessaawa ozire buli mupiira gw'ekikaago togenda yekobe musambi kobe muwagizi muzire emipiira gy'ebika muzire emipiira gy'amasaza muzire emikolo gya Bulange muzire emikolo gya Kabaka gyonna egiteekebwa Kabaka taliiwo saawa yakwesiba bimyu saawa yakwesiba mbogo saawa yakwekalakaasa buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ennono bwogenda kuleeta obuzibu Mayiga okabyadda kaddadde envunyo ogirira mu katiko naye ekulinze emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote ojja kumbuuza olwaleero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafadda ojja kitegeera nkubu Mayiga Abaganda bakyawala n'Obote omugenzi ng'ate gwe bamuwalanirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa gwe yatta naye yafa twandibwe twalekerawo okuwalana naye ottoono guno omulembe ogulina essimu nga gutegeera gwogera information ne bw'onoofungula obwengulabo n'obulaga Obuganda tolina kyogenda kukyusa saawa y'Abaganda kwesiba myu saawa yakwesiba mbugo teri kintu ki buli muntu yenna yeetaba ku mukono oguliko ekintu kya Buganda oba olidde mu Buganda olukwe oba oli mu Amerika oba oli mu Bungereza oba oli Uganda oba oli luddawa oba olidde mu Buganda olukwe bano ekibasaanyawo musajja mu lulu nakwagala kusaanya Obuganda naye njongera okujjukiza Mayiga ne Museveni naawe Omuganda ali enkujjukiza okuva lwewangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nawangangukira Bungereza ne bwangusa Ssekabaka Daudi Chwa buli mukulembeze yenna abadde ajja okufuta obbala mu Buganda abadde asaanyawo Omuganda naye Omuganda tayiga nakati olwalira essaawa zino kye tuli kubasaanyawo Omuganda Obote kennyini yasaanyawo Omuganda nakati era basaanyawo Omuganda g'Omuganda atayiga wabaaki Omuganda atayiga wabaaki naawe awangalira mu Buganda wagula ettaka teryakugobye toyiga lwaki basaanyawo Omuganda yakusenza lwaki toyiga kino kibagamba Mayiga Obuganda mpisa Obuganda bulombolombo na nnono tolina ky'osobola kukola ne bw'onookikola ojja kuba weekolidde akabazzikukulu ne bw'onoogenda Essumba Wanga n'ogenda luddawa n'otambula ng'oli bwereere n'ologa n'okola buli kimu omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga tolina ky'ogenda kukola kale ye osobola omusaanyaawo tosobola kusaanyaawo Baganda ye osobola omusaanya tosobola kusaanyaawo Baganda naye ate Omuganda awalana n'ekiwunya batakyakiwulira nga wakuwalana so bategeezezza bantu baagala Ssaabasajja kudda nga mulamu kubanga jjukira yabadde ava w'akasujja oba amuwambidde ne bamutuwala gye bamukukusiriza nze buli kimu kirina details nzirina naye mbage towa mulabewo budde kumanya kiki kyonna ky'olina ku information yonna gy'olina towa mulabe budde
Kyobula nze bba nkola video zange nkola video nga nali mu seemwayi wa mu SMC aganyo no mvubuka kiki kubanga mba mmanyi the moment kastankuwa full details information ogenda kukyusa kati nze mba njagala nkusiba akalipo nkugambye gwayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gye bamuwambira bamutwala kebera mu Southern Central Africa ojja mufuna naye nga bamusibye bamukola buli kye baagala kubanga tebaagala dde Buganda naye okwekalakasa kwammwe nga mwekalakasa mugenda ku magombola mugende Mengo mwambadde embugo munoonye mayiga ne family n'abantu baabwe kijja kuba kimaze guli mukamuki byebyo no Mutanda Ssaabasajja Kabaka yabuzibwawo ng'ava e Germany gye yali yagenda okujjanjabibwa Abaganda olw'abagulizibwako batandika okubanja Ssaabasajja Kabaka waabwe era nga bagamba Charles Peter Mayiga Kabaka waffe tumwagala mulamu kyabawaliriza omufulumya eggwanga Uganda era wowulirira bino tali mu ggwanga kubanga bamanya nti wanabeera mu ggwanga Uganda oba oli awo bannayuganda basobola okukimanya ne balumba ekifo waabeera ali bamufulumya eggwanga Uganda naye nga bominshoni yaabwe beewera lwatu nti omukulu bamwagala mufu weebuuza ensonga etissa Ssaabasajja Kabaka yabakola ki tosobola kugitegeera ensonga nessa Ssaabasajja Kabaka si lwakuba nti alina olutalo lwonna ku muntu abo abali mu lukwe lw'okumutta wabula kweddiza bya Buganda ettaka lya Buganda erisinga obungi balitutte bakimanyi bulungi nti empologoma bw'eneebeera nga weeri ettaka eryo tebajja kubeera na mirembe tebajja litwala mu mirembe balina kujjawo empologoma nga bakimanyi nti agenda okugiddira mu bigere akyali mwana muto talina kyamanyi bamukuze nga bamulaga ako akasigaddewo nti keeko kokka Buganda keerina n'olw'ensonga eyo basazeho okumwanguyira bo balowooza ku bugagga naye tebabaliridde bulamu bwa muntu tebabaliridde namungi wa bannayuganda ayagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Kabaka si wa Baganda bokka ekyewuunyisa tulabira ku mikolo egibeera e Mengo nti Kabaka bw'ayita emikolo gikuŋŋaanya Abanyankole Abasoga Abakiga Abatoolo okuva mu kingdom zonna eziri mu Uganda n'okuva mu bitundu ebitaliimu Bwakabaka naye nga bali mu ggwanga lya Uganda kubanga bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bamuyita Muzzaŋŋanda ye agatta abantu bonna okutwaliza awamu ekyo ekisinga okuluma abakulu bano n'okumutuusa ku lukulu okumubuzaawo baagale okumumiza omusu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya nsanga ku namba eno 075 54 66 2 njagala mbulyo Katikkiro wa Buganda ombwati yali atandise okweyisa n'okwebulankanya ng'omukulu ono bw'atuula n'atandika okwogera ebigambo bino wammanga wanda ka uploadinze simanyi nakabazanyira ku Sunday naye ono kambwe kukulwa ekitibwa Dani Muleka tugende nda bazanyira video 2 then tugenda ku video yetu video yani yoli bali abasajja abafu nze mukimanyi nti Burundi guno nani Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro sigula oteeka kabataka era sigula banjwe abataka layini namba kituva tulayira Mulika limutabani wa Gundi Uza mukitegedde